Kaakati eno y'ensonga lwaki abakazi tebaagala kubeera n'abamulamu baabwe mu maka. Mulamu natandika okweronda abaana, mbu bano abaana nga tebatufaanana, abaana nga tebalina gwe bafaana mu kika kyaffe, gy'oli y'abazaala. Abakazi tebaagala kubeera n'abamulamu baabwe, bamanyiira. Kakati wuliriza. Vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Ate era nawe teweerabira okukozesa CO Michael Uganda Airport Pickup okukutambuza wonna weeyagala okuba nti ate ogenda. Oyagala kulambula Uganda, wendi okuba nti nkulambuza. Oyagala ogenda we nkutwala. Oyagala kukolera maama wo surprise, oyagala kukolera bbaawo surprise, oyagala kugulira baana bo bintu kubibatwalira, ntuma nja kusobola okuba nti ate mbibakolera. Oyagala kulambula poloti, oyagala kulambula nnyumba yo, toli mu Uganda naye oli bweru, tuma nze ku ground nja kutuuka wonna wonna w'oyagala ntuuke. Ennamba yange eyo gy'olabaawo nkonaako ne ku WhatsApp kweri, tusobola okuba nti ate tukwatagana. Kaakati njagala owulire akamanyiro k'abano bamulamu. Abakazi kyo lwaki tebabaagalirako ddala. Omukyala ne bba we bamaze emyaka kumpi 10 mu bufumbo era balina abaana. Mulamu we yajja okukyala, naye mulamu we bwe yajja okukyala yalemerawo ewaka, teyavaawo, batandika okubeera bonna. Naye nga bw'omanyi ejjoogo ly'abamulamu, mulimu bamulamu abalowooza nti bwe wafumbirwa muganda we naye weine kugamba naye akulinako obuvunaanyizibwa. Tebaagala kukola mirimu, tebaagala kufumba, baagala kwefuula nga bannakyala, baagala kwefuula nga kwegamba bannaggwadda, kwegamba buno obuwala buno bumulamu buno obutalina magezi ke kaakyala mu maka ga muganda waako. Olunaku lukeera ku makya, famire eno bagamba akatugendeko mu kyalo tulambule ku mukadde, ng'omwami akwata mukyala we, ng'akwata abaana baabwe 3, ng'akwata ne muganda we nga bagenda mu kyalo. Munnange bwe batuuka mu kyalo, ekika kitudde nga bwe baagenda, abasinga obungi tebaliwo ne bo nga abaagenda. Maama yaliwo ng'atudde bali ku lujjuliro bali mu kulya mmere. Oyo sisita waali ne basisita abalala, omukyala waali maama w'abaana ne bbaawe waali. Luno lumulamu nga lutandika okweyogeza nga lugamba, naye munnange Muula, bano abaana be wazaalira muganda wange ndaba tebatufaanana, oba abaana wabazaala wa? Bbaawe n'asirika. Nadamu neeyogeza, gwe tomulabanga, ife tetuyina nnyindo bw'etyo, ffe tetuyina matu bwe gatyo, gwe sooka olabe ekyenyi ky'omwana, ffe ekyenyi kyaffe tekiri bwe kityo. Mulamu nno oyinza okuba nga wayendako ko ebbali, wandibadde otubuulira abaana bano gy'obazaala. Omukyala agenda okulaba nga mu butuufu mulamu we atandise okumuyingira, omukazi n'asirika, obusungu ne butandika okumujjula, nga mu butuufu ebigambo mulamu we by'ayogera ebigambo bizito. Maama waabwe atudde wali, bbaawe waali. Maama kwe kugamba mu omwana we namugamba, naye ggwe wange kiki weeronda abaana ba munno? Kiki weeronda abaana ba munno? Ova ku ky'okugamba nti abaana tebabafaanana, obadde oyagala abaana bakufaananeko, kigwe obazaala? Ko lumulamu ne lugamba, ne nawe maama gwe tolaba nga bano abaana tebatufaananirako ddala? Abaana ndaba bafaanana wantu walala nnyo, yadde n'okufaako n'ekintu kye bafaananya muganda waffe. Omwami taata w'abaana, muganda w'olwo oluwala, kwe kukangula ku ddoboozi n'agamba, nnyabo, simanya sisita za Naleero, wandibadde weesonyiwa mukazi wange, weesonyiwe mukazi wange. Abaana boogamba tebanfaanana, babo gw'obazaala wajja mu maka gange kutandika kupimaapima baana bange oba? Omwami n'agamba maama we, n'agamba maama, okuva n'olunaku olwaleero ono taddanga mu maka gange mmugobye, era gwe okuva n'olwaleero toddanga ewange. Agamba sisita we abadde yeeronda abaana be, amugambye toddanga mu maka gange, siddangamu ne nkulabayo, n'okulinnya ekigere mu luggya lwange tokomangawo. Gw'ogamba abaana bange tebanfaanana, gwe abo bakufaanana? Gwe abaana bo be wazaala bakufaanana? Oba abaana bo be wazaala bafaanana ekika kyo? Abaana bo balina we batufaanana ffe? Oba abaana bo bafaanana taata waabwe?
ndaba n'abaana ababo tebafaana taata waabwe, lwaki weeronda abaana abange, kakati toddanga ewange. Omusajja yayimirira ku bigere n'alwanirira mukyala we. Omukazi yali asirise kubanga ajjukire yali ku bugenyi ng'ali wa nnazaala we, nga tayinza kuddawo okutandika kkangula ddoboozi, kutandika kuddamu mulamu we, ate mulamu we ali mu kwerondalonda abaana. Omukyala yasirika naye ne kimuluma ng'awulira obusungu. Naye omwami bwe yasituse n'akangula eddoboozi n'amulwanirira n'amuwolereza, omukazi yasanyuse n'amugamba, mwami weebale, mwami weebale. Bamulamu bano mubalaba, abakazi tebaagala kuleeta bamulamu waka. Ebiseera ebisinga naffe abasajja tulina okulwaniriranga ku bakazi baffe. Kwegamba omukazi ayinza okuba nga ayina embeera mwana gy'asobola okuba nga bamuyisaamu, gwe omusajja olina okubeerawo ku lwa mukazi n'omulwanira n'okangula ku ddoboozi. Bamulamu abamu babeerawo nga baagala kusatula maka, bajja mu maka nga balowooza kwegamba omukazi gwe wawasa mumuvunaanyizibwako nabo. N'oleeta muganda we waka, kaŋŋambe nze ne ndeeta muganda wange omuwala, kyokka muganda wange n'alowooza nti mukyala wange muddu gy'ali. Bwe bajja waka tebalina kye baagala kukola, baba n'eŋŋambo, beeronda, ono ne yeeronda kino ne yeeronda kiri, ne yeeronda kino ne yeeronda kiri. Odda otya ku baana ba muganda wo n'otandika okubeerondako bw'otyo? Babo gw'obazaala. Era abakyala bangi nnyo abagamba nze tombulira bamulamu saagala. Ate tewali kintu kisinga kuba kibi ku nsi ya Katonda eno nga kukwata bufumbo okubuteekangamu baŋŋanda. Mulekeraawo okukwata ab'eŋŋanda zammwe ne mubatuuzanga mu bufumbo bwammwe mu maka. B'omanyi nti wawasa omukyala, beera ne mukyalawo nga muli mu mirembe. Bano baganda abo bwe baba baagala okujja bakyale bagende, akyala y'agenda. Naye bano simanya njagala kubeerawo, simanya tubeere ffenna. Muganda wange oba ogenda obufumbo oba bugenda tandika okwonooneka, anti ogenda kukomawo nga mulamu wo muganda we yavumye mukyalawo, nga yamuvumye n'amulangira, ndaba muganda waffe takwagala nakwagala, muganda waffe simanya kino. Ne butandika n'okusala omugambo. Abantu abamu bwe bafuna abakazi beesala ne ku famire zaabwe. Oli n'abeera eyo nga tebalina kye bamuwulizaako n'ekimu, yeewala bintu bino. Ab'eŋŋanda basatuludde amaka. Emboozi za Baby Gloria muziwulira. Simanyi bukakafu bwazo, naye ndowooza mulaba ebiri wakati awo, nti n'abooluganda nabo batandise okuba nti bakola ki? Basatulula. Mulamu afuuse mulamu. Bagamba mulamu alya bawoono. Okategedde akantu ako? Kuleeta bbaawo n'otandika kumusembereza ani? Muganda wo. Kati bw'ofunanga obufumbo bwo ng'obwagala, weesonyiwa okubuteekangamu ab'eŋŋanda. Ab'eŋŋanda basatululira ddala nno obufumbo, basatululira ddala ebyaddala. Era abantu bangi tebaagala bamulamu mu maka gaabwe. Agamba tombuli, omukazi asobola okukutuuza n'akugamba naye omanyi mukwano nkwagala nnyo naye nkwegayiridde, saagala kulaba ku mulamu wange wano, toleetanga balamu bange babeereyo waabwe. Ayagala okukyala ajja akyala amala agende, naye abamu babagoba n'okubagoba, babagoba oli n'agoba mulamu we. Kati n'otunuulira ono luno oluwala, odda otya ku baana ba muganda onotandika okubeeronda babo. Mukazi w'oli waali atudde, maama wo waali, notandika okugamba bano abaana nga tebatufaanana, bana effe ekyenyi kyaffe ekiriwo kino, bano abaana. Tokimanyi nti omwana bw'aba afaanana asobola okufaanana ewa maama 100% oba n'afaanana taata 100%. Jinzi za maama za maanyi nnyo mu musaayi gw'omwana. Omusaayi gusooka kuba ogwa taata, naye ng'ate munnange omwana afaananye nnyo maama n'amumalayo, oba ebukojja. Naye n'odda ku baana ba munno n'obeeronda, bw'oyogera ebyekisiru. Yamaliriza agambe kaganda ke, toddanga ewange mu maka gange, siddangamu ne nkulabayo. Era n'agamba maama waabwe, maama ono taddanga ewange mu maka, mugobye, taddanga.
agende taddanga seetaaga saagala kumanya. Yamaliriza kaganda kakagobye. Kakati gwe mpa endowooza yo ku nsonga eno. Buzibu ki bwali ofunye ne mulamu wo? Buzibu ki bwali ofunye ne mulamu wo? Era ggwe ne bamulamu bo muli in good terms. Nkimanyi gye bali bamulamu abalungi gye bali, yes, naye muganda wange ne bamulamu ababi nabo nkuyanja tobala tomooni. Bamulamu abalungi gye bali ng'oli bannange mulamu wa mukoledde buli kintu ky'omanyi ekirungi, ng'amukoledde buli kintu ky'omanyi ekirungi, nga tamwekkaanya amulabiridde abaana akoze buli kimu, naye boyi wange bw'osanga buno bumulamu obubi naddala nga bukazi, kaba kagenda kukumalako emirembe nga ggwe omukyala w'omu maka, ate bakaleete katandika okubeera naawe. Kayinza okugamba bannange ffe tetwakusiima, mukyala ffe tetwakusiima, gy'oli wafumbirwa ekika kiramba. Okisanga Uganda. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Eno ye number one news bulletin. Amawulire gotagenda kusanga wantu walala wonna wonna. So genda maaso n'okuba nti ate otwegattako ng'osubscribinga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo kona mu kapeesa ka subscribe bw'omaliriza kona mu kade. Akadde ako kajja leeta ekigambo personalize kigyemu katekemu all. Tebwetekayo video gwoba osooka okugifuna. Kitegera ekintu ekyo. So mubeere bulungi. Omukama Katonda abankolera obulungi obutagambika, abampeere bye musinga okwagala. Mbaagala nnyo 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 nnyo. Temwerabira okubuukinga CEO Michael Uganda Airport Pickup. Wendi okuba nti ate mbaweereza abantu bange. Wendi okuba nti mbaweereza mu buli nsonga yonna kasa kiba nga kikwatagana ku transportation. Kitegera ekintu ekyo. Okomawo oyagala kulambula bintu, oyagala kulambula baana bo, oyagala kubagulira ku bintu, kubatwalira ku bintu, kubasurprisinga, ntuma nsobola okuba nti ate omulimu nkolera bulungi nnyo, ate munnange tusobola okuba nti ate twewagira wano na wali. So mbeere bulungi, mweraba.